Akulira akakiiko State House Investors Protection Unity Kano Edith Nakalema akubiriza avubuka okwagala ensi yaabwe era beekwase Katonda mu buli kye bakola. Abadde Kasese gy'asenkanya avubuka abasoba mu 5 n'abalabula obuteetaba mu bikolwa bya ffujjo ebiyinza okutabula emirembe mu ggwanga. Basabye nti bayingirire ddala mu bulokozi kubanga eddembe lyaffe lyonna liri mu mulokozi Yesu yeddembe eritaligwawo. So tubabulidde enjiri nti bw'oba oyagala okukuuma eddembe n'okubeerera ddala mu butebeekevu n'obutwala mu maaso olina okulokoka. So njogedde nnyo ku omukolo gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo ne bannaddiini mu Rwenzori South Diocese nga bakulembeddwa Bishop Nason Baluku n'abalala. Nakalema asimye Bishop Baluku olw'okumwaniriza era abuulidde abavubuka gye nvuddewe n'abasaba okumulabirako baleme kuggwaamu ssuubi. If you obey leaders, if you work as a team, if you're ready for the better, if you're flexible to make things to take the right direction. Oluvannyuma abayimbi ennyimba ezitendereza omutonzi olw'omukolo guno n'obulamu bw'abawadde. Bishop Baluku asabidde President Museveni n'eggwanga okubukaalamu emirembe. Yasobola mu ihanga lyettu lino erya Uganda kano mwisoyo asoboye okw'omwembembete wetu President Museveni kano mwisoyo asoboye kwikalewe. Yebaza Kano Nakalema olw'okujja n'ayogerako eri avubuka abadde mu lukuŋŋaana luno. So thank you so much for coming. Ne RDC Wakiso Justin Mbabazi asenkanya avubuka abakola emirimu egy'enjawulo mu bitundu by'Essenge okubadde abakuba bbulooka, ababumba amasigiri n'abalala. Abadde n'abakulira enteekateeka ya PDM Wakiso nga abavubuka balomboza ennaku gye bayitamu omuli ab'ebyokwerinda okubakwatanga olutatadde nga n'enteekateeka za gavumenti okuli ya PDM n'emyoga bo tebabiganyuddwamu. Basabye nti engeri gye bakuba bbulooka ate nga gavumenti erina emirimu mingi egyekuusa kuzimba ebawagire ng'ebagulako bbulooka zaabwe. Ku disitulikiti wabaayo kontrakiti ze mugabira abantu tugeze ng'okuddaabiriza amasomero. Osobola tusindikirayo omuntu wano nga alina ddiru yakuba amabulooka emitwalo nga 10. Eyo ddiru naffe ne tugikolako ne tulaba nga tusobola okweyisaawo. Tetulina bwogerero bagamba tebatumanyi. Tukola tetuba tusaba otulowoozeeko. RDC Mbabazi atadde ku nninga abakulembeze bannyonnyole lwaki abavubuka nga bano tebaganyuddwamu mu nteekateeka za gavumenti ze yasizaawo abawejjere n'abagumya nti wakuba teera yakabega nabo baganyulwe mu nteekateeka zino. Kukkiriza kubeera ne community engeni nga tewali bantu 10 bantu 2-3 bafuna ki. Era bakakasiza nti tewali musirikale agenda kuddamu kubakwata n'abasaba okwewala abababuzaabuza nga abasindika mu bikolwa ebiyinza okubaviirako obuzibu. Ennaku z'omwezi nga 15 londa mirembe. Bw'oba olonda emirembe tikinga bbaasi. Yingira mu bbaasi weggalireyo. Ronald Kassa ne Abdul Muwonge bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.